In addition to the measures I announced on the 4th of May 2020, I now add the following measures in easing the lockdown. Mu kwogerako eri eggwanga okw'omulundi ogw'14 ku kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agambye nti entambula y'olukale omuli baasi, minibaasi ne takisi byonna byakuddamu okukola, naye n'agattako nti birina okutikka waakiri amasekkati g'omuwendo gw'abasaabaze bye bandibadde basaabaza mu mbeera eya bulijjo, era nga tewalina kubeerawo bayita takisi bayise ba bulooka, era ng'agambye nti bino byonna byakuddamu okukola oluvannyuma lwa wiiki 2 nga gavumenti emaze okugaba masiki ate ng'abantu bonna balina kuzifuna omulundi gumu so si mu bitundutundu. Now, we shall allow the regulated opening of public transport means of minibuses, buses, taxis, provided they carry only a half of their normal capacity. But this is when everybody is putting on the right masks. We are targeting on the 2nd of June. And when the taxis reopen, I don't want you of brokers and all these noise makers in the park. Look for other quiet ways of how you run the market. Agambye nti emmotoka zonna ez'olukale eziri mu disitulikiti ezisalagana n'amawanga agatuli ku muliraano okuli Rwanda, Tanzania, Kenya ne South Sudan zo tezigenda kuddamu kukola okumala ebbanga lya nnaku 21. This opening of public transport will not be allowed in the border districts of Uganda. Since it is impossible to space out the passenger and the border driver, or the passenger and the tuk-tuk driver, for now, the borders and the tuk-tukus will not be allowed to carry passengers. They should continue to carry cargo as they have been doing during the time of the lockdown. Pulezidenti agambye nti gavumenti okugabira abantu masiki ez'okwebika ku nnyindo n'emimwa bagenda kuziyisa mu bakulembeze ba LC ku buli kyalo. Bw'atuuse ku byenjigiriza agambye nti abayizi bokka abali mu bibiina ebyakamaliriza okuli ekyomusanvu, siniya ey'okuna n'ey'omukaaga n'abayizi abali mu matendekero aga waggulu nga bali mu mwaka ogusembayo be bajja okukkirizibwa okuddamu okusoma oluvannyuma lwa sabbiiti 2 nga minisitule y'ebyenjigiriza emaze okuteekateeka. Education we can do now is to open for the end of educational phases candidates classes. These are the P7s, the S4s, the S6s, the undergraduate finalists, the tertiary college finalists, and the postgraduate finalists. There will be no first-term examinations in the schools. The schools should use all the time to prepare for the end of year final examinations. By opening for only the candidate classes, there will be enough space in the educational premises to avoid overcrowding and observe the social distancing of 4 meters from person to person. And yet, the concerned learners will not miss that crucial stage in their educational journey. The rest of the learners should be patient. It is better to stay alive than to lose one's life in hasty actions in dangerous times like these ones. Now, this will need about 2 weeks for the Minister of Education to plan properly how these people can come. Baabayizi abasigadde balina okweteekerateekera okukola ebigezo eby'akamalirizo ng'omwaka guggwako. Yo kafyu etandika ku saa 12 n'ekitundu ez'okumakya okutuuka ku saa 1 ey'akawungeezi. Saluuni, ebiduula n'ebifo ebirala bikyali ku muggalo omulala gwa nnaku 21. Curfew from 1900 hours, saa 1 ya usiku, until 6:30 hours, saa 12:30 za usiku, remains in place for another 21 days. Hotels, food restaurants, and food restaurants can open as long as the clients observe social distancing and there's no air conditioning which spreads the virus. That air conditioning is not good. Bars, nightclubs, hair salons, since they cannot easily observe the rules of Tonsemberera or Tampika,
social distancing will not be allowed to open for another 21 days. And these also include gyms. Mu ngeri y'enjawulo pulezidenti asiimye abasawo bonna abali mu malwaliro awajjanjabiddwa abalwadde ba COVID-19 n'agamba nti bakuweebwa emidaali.